Ekitongole kya UNRA kirajaniddwa abatuuze b'e Namuwongo bekyagoba kutaka mu nteekateeka z'okuzimba oluguudo lwa Kampala Jinja Expressway mu 2014. Abatuuze bano bwe twogeddeko nabo bategeezezza nti ekitongole kino kyabasuubiza okubayiririra mu nsimbi enkalu basobole okunoonya ebifo ebirala we banaabeera. Abamu ku batuuze be twayogeddeko nabo balaze obutali bumativu bwabwe ku nkola z'ekitongole kino ne balajanira omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni wamu ne Ssaabaminisita Maama Nabbanja balabe nga basasula ensimbi zaabwe tebakyalina wa kubeera n'abaana baabwe tebakyasoma. Amanya gange Zennabu Christine ni mukyala Namwandu. Omwami wange oluguudo lwagenda okuyitamu omwami wange lwakutuka naabo. Kati mbonaabona n'abaana abaana tebasoma tetulina we tusula ne we tusula batusabirawo obusabizi. Ennyumba yiri yonna kifulukwa tosobola kusuzaamu ki baana banaye mbadde nsaba abayini batuwe ssente zaffe ntune wenteeka abaana banaye mbonaabona n'abaana nze ndi mukazi nkuba mayinja okufuna ekyokulya. Nsaba Maama Nabbanja awulire okukaaba kwange banaye mbonaabona n'abaana bana tebalina we basula abayina batuwe ssente tufuneko naffe we tubeera. Our father, we call you the father because you are the father of the nation. President Yoweri Museveni Kaguta. If we are not aware of this situation, this is here where we are crying before you. Please, you pay us and we leave this area. We go and start life somewhere else. Omu ku batuuze be twogeddeko nabo alambise nti ekitongole kya UNRA kyabasayiningisa endagaano ezaali mu luzungu abamu ze batategeera ekyabalowoozesa nti ssente za mu bwangu. Batusayiningisa n'akali endagaano wansi wano bwe twasayininga nga bagamba nti batwogeza kwegamba ebigambo byabwe ne tusayininga nga twagala ki ssente mu bwangu naye twagenda okubyetegereza nga kiga nti I acknowledge that by signing below I'm agreeing the signature date as the entitlement cut-off date for the project. Therefore, an improvement or addition to my property thereafter will not be considered compensation. Kati netukola ki netubiwaayo muntu twasigalirawo kuba toyongerako tokola ki toyina compensation gyokola ki gyogenda kufuna. Bagamba tuli awo mu nzikiza bwe tubanja batugamba nti zijja weziri kyokka nga ate ekirungi nti neighbor gwe nalina yafuna nze ne bambuuka ne bawooli akasente n'abamu kati bagenda balokolamu mpolampola basasula abamu tusigalidde awo tuli mu nzikiza kati tumanyi kiddako kwe kukuba omulanga nti Maama Nabbanja katukubanje nga tuyitamu ggwe nga tuyitamu ggwe Nabbanja tubanje mukyala Kajina atuwe ekyaffe fe tuveewo UNRA ekole ki emirimu gyayo kuba twasaninga nti project yakola ki yatandika. Bwe twogeddeko n'omwami Francis eyali ssentebe w'ekitundu kino bwe bapimira ettaka lino mu 2014 era nga yakwasaganya ensonga zino agambye nti tebakyalina wa kubeera oluvannyuma lw'ebizimbe byabwe okugwa ate nga baagaanibwa okubiddaabiriza. Seera we twapimira oluguudo oba we bapimira oluguudo lwa UNRA nze nali omukulembeze wa LC1 era eri eno we bagipimira waliwo amayumba mangi waliwo abantu bangi ne abamu kubo abatali wano mu ddakiika eno basenguka nga bafosingiddwa nga ekifo babaganya okulongoosa amayumba gye twogerako si mwaka gumu giri myaka okuva mu 2014 we batandikira okubagambira okuva wano kati okuva 2014 okutuuka kaakati tebasasulwanga ne lwe babagamba nti kati muteeketeeke musayininge endagaano muzireete byonna ne babiwaayo okuva 2019 tebasasulwanga. Bagambibwa nti tolina kulongoosa kizimbe ekyo nga bwe kigwa olina kubaako wezizika walala era abasinga baavaawo tebasobola kudda naye nga babanja. Omwami ono ayongedde n'asaba ekitongole kino kisasule abatuuze kubanga embeera yaabwe mwe bali yennyamiza.
abaana babagoba ku ssomero, abamu bakulidde wano mu buzigozigo ndooza mulaba ebibaati, kati embeera yabayinga balomeddwa ensi. Wabula bwe twogeddeko n'omu ku bakulembeze mu kitongole kino ekya UNRA amannya agasilikiddwa ategeezezza nti abatuuze b'e Namuwongo n'ebitundu ebirala abaakosebwa mu pulojekiti y'okuzimba oluguudo luno baakusasulwa naye nabo bakyalinda ssente okuva mu gavumenti. Buli eyakosebwa oluguudo buli agenda okukosebwa omulimu gw'okukola pulojekiti ya Kampala Expressway alina okusasulibwa. Naye mulimu ebiti ebyenjawulo bangi basasuddwa eri abatanaba kusasulwa pulojekiti eyo ekiyitibwa Kampala Expressway Southern Bypass. Mu kyo waliwo abamu nga bali ku ttaka lya gavumenti eyitibwa public land. Public land eyo gavumenti yaddako emabega katono okufumiitiriza abantu bano wadde bali ku ttaka lya gavumenti okubamala gabagoba bawaddeyo kantu kisaana gavumenti neraba kisaana kukola etya kwe kugamba nti abantu bano engeri babadde nti baludde ku ttaka lino wadde entobazi ttaka lya gavumenti naye baluddeko bazimbye aye tulina pulojekiti gyetuleeta kuyisaawo kiyinza okutaba kyaki kya bwenkanya ya gavumenti nesalawo waliwo otulala lwa kabineti lwaliwo omwezi ogwaggwa nesalawo nti abantu bano bajja munafunirayo kapakagi basobole okunoonya bwe banaabeera obujja kisobose gavumenti okuyisa pulojekiti yaayo. Kati abo ssente zigenda kunoonyezebwa era gavumenti ekole kiwezifunira ezituwe basasule. Ebyo n'abo abalala bo nga babalirirwa abatali b'e Namuwongo yokka abo babalirwa dda bitaawe bye tulina nga tuziina naye nga tubali tuyinze ka ssente kuva mu gavumenti era bwe tukafuna bwe tuti tulina taka okukola ki okukayisa mu bantu bafuneyo akasente ako bagende bezze bujja kisobose enteekateeka ya gavumenti enogenda mu maaso. Omwami ono ayongedde n'agumya abatuuze n'abasaba babeere bakkakkamu essaawa yonna ssente zijja era bajja kusasulwa. Bagumya bannayuganda nga nze mu butuufu balina okunyumibwa gavumenti siinaamu kenyera yonna oba kugamba nti tebajja kuliyirirwa. Gavumenti yasalawo abantu bano baliyirirwe bafune gye badda naliko obulamu obujja. So obwangu omulimu kubagumya nti kino kikolebwako ssente zigenda kujja. Press Nabagala, MRI TV.